Ebyogerwa ku mutimbagano nti omuwala Arnord gw'abadde alina omugenzi nti baali bamusindika ku ssomero nga bazadde be balowooza ali ku yunivasite obimanyiko? Ya nakitegeerako era nze Arnord bwe yaŋŋamba nti omuwala afunye olubuto namuwa amagezi ga tugende tukyale ewaabwe w'omuwala nga terunnalabika kubanga baali balina ekirowoozo ky'okuluggyamu ne mugamba onogyamu olubuto omuwala oyo bw'afa at least bakusibe ekyokumukola olubuto naye nga tebakusibye kyakumutta. So ku bibiri gwe oyagala bakusibire kinangamba bansibire ekyolubuto. Ne mugamba kale katuteeketeeke. Waayitawo no za weeks nga bbiri nga mmaze okugamba maama we ne bannyina ne tugendayo. Agende wa maama we oba lubuto lwe lumuleetedde obusungu nangamba si lubuto kubanga omuwala ono akamufuna mukambwe. Ne mugamba nayo manyi kyoba okola. Yali wa ggwanga ki? Omuwala beeyo mu West. Bava mu West eyo. So ne mugamba lwaki omuwala oyo tomuta oba for some time wanaakumisinga ajja kukomawo. Nangamba omuwala yaŋŋamba bwe naamugoba nga yetta. Ate munnaye alabika yali akitegeeza nga tasaaga. Nangamba nja kwetta bakusibe tubisobola kubanga bakasitoma baffe ayinza okukubira nze n'akubirako n'owa saluuni omulala asinza ssente ntono gwagenda naye. So waba yakubidde gundi n'amugamba emitwalo 10 n'akubira nze ne mugamba 9 n'akubira omulala n'amugamba 7 asobola okugenda ewo 7 naye mu budde obwo nga yeebase aba alowooza enkyankeera waani naddala abalina emikolo. Nze nfuluma wano ennyumba 9 ngenda kukola ku bagole. Ate oluusi ne nkomawo ku 9 nga omuzzukulu sinnaba kumuwuliza nga bwe naggambye nti essimu zaabwe tezinkubira ate neyange bwe mbaako gyenkuba ku ezo ze nali nfunye 2 tewali akwata. Ate bw'okyusaako ku nnamba? Sinnaba kukyusa naye ndowooza nkyuse ndabe kuba nze mbadde sikitwala nga kyamaanyi nnyo nti baganya okukwata tukyali mu nnaku naye ate era munno omukwata n'omukubagiza oba omukubira n'omukubagiza kuba kati yes tewakyali gwe tunenya ffenna twafiirwa ffenna abaana twali tubaagala ate era tewali muntu asinza munne bulamu nti oba ono bwa bbeeyi nnyo oba ono bwa layisi. Ffenna tulina kungubagira bamuna. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi kitalo nnyo nnyini ddala tulina omwami Brian Baba aziza okubeera nga mukubagiza ku nsonga ya Arnord omugenzi Allah muwumuze emirembe. Mu Busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yagala okubagaliza omwaka omupya omulungi newankubadde wano wentuuse wa Brian Baba bo omwaka gwabatandikidde bubi naye katubasabire Mukama abenga abagumya. Nyongera okubajjukiza nti tako ku BBH Travels ofune visa kutwale Dubai ngeri very discounted abagala airport to airport visa change abagala okola visa extension mu Dubai bajja kuba babakolako bulambalamba. Ba Platinum Wellness Spa balina spa ennungi ennyo nnyini ddala bakugamba nti gendayo ogikozeseeko. Brian, nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Webale kujja. Kubanga waliwo abantu abali ebweru kye balina okumanya oba oli awo nga badde tebannakimanya naye nga balina kijja ku nze nti n'abasajja batulugunyizibwa mu maka naye nga batya okuwaaba lwa nsonga bajja kugamba munafu. So abantu balina okumanya nti n'ekyo gye kiri n'abasajja batulugunya paka kubatta. Olw'okuba atyo ogenda ku poliisi oba mu kifo ekirala kyonna okuwaaba nti omukyala antulugunya agenda mabaala n'anywa agenda mu mikwano gye n'asula eyo
asobola okusula gyo yonna gy'ayagadde. Ayinza n'okupangisa ayinza n'okupangisa ekifo ekisulwamu asuleyo olw'okuba baayombyemukko naye ng'akimanyi waanaddayo tebigenda kuba birungi, so asobola okupangisa guest house n'asulayo olw'ensonga yeewala okukuba omukazi. Oyogedde ku nsonga eyo, nina mukwano gwange yannyumiza nga tayagala kuddayo waka, ng'ayinza okugenda mu kapiira ne kaggwa, n'agenda mu bbaala n'akoowa n'abungeeta nga wiiya tayagala kuddayo waka. By the way, oyogedde ku kintu ekyo. So bwe kiri, nze mutabani wange yali yaŋŋambako ku nsonga ezo, era ekyewuunyisa nabayita bonna n'omuwala ne basiiba wano, n'omuwala yafumba ekyemisana ne tulya ne twogera ku nsonga nnyingi, naye bagenda okuva wano nga buli kimu kiwedde. Era omuwala n'aŋŋamba, taata biwedde, sikyaddamu mpisa mbi, sikyaddamu muvuma, sikyaddamu mumma mmere, buli kimu nkimaze. Ne mbagamba baba mukikoze mumpe haaga ndabe nga musanyuse. Buli kimu ne bakikola ne bava wano nga buli kimu kiwedde. Naye nga bw'omanyi abaana abalenzi yalinga yeekaza, ng'oluusi mubuuza kiri kitya, bagamba tuli bulungi taata, tuli bulungi. Naye nga ate maama we yali amubuulira ekituufu ng'amugamba amuyisa bubi, naye maama we nze abiŋŋamba kati. Naye nga nze nga taata nali nabatuuzaako ne twogera ku nsonga ezimu, ne bagamba ebintu bya bulijjo tebisobola bajja ku mulamwa, musigale n'omwana wammwe, musigale nga mwagalana. Ne tubyogerako ne biggwa, naye engeri gye mbadde bize ennaku zino ne saluuni wawo saluuni gye mbadde nkola ejjinja nga simuwa nnyo budde. Era nzizeemu omulabano mu biseera bya Christmas wano. N'angamba muzeeyi mbadde njagala kugenda wa jjajja naye emmotoka ebuze, so kantwaleko gwe out. N'antwala out. Tubeera buli wamu gye twabeera, twasooka mulungo ne tugendako eyo ne tunywamu, naye nga tuli bulungi nnyo nga omanyi taata n'omwana. Naye nze mbadde taata ne muganda we. Mbadde muganda we. So nasemba mulaba ku Christmas. Boxing Day saamulaba kuba nange nali nina ebyokukola ebirala nga omanyi ebintu bya bizinensi, olabirira saluni yeeno, olabirira ey'ejjinja, ne binnemu okukwasaganya n'abaana, naye nga nali nkimanyi Christmas mulabyeko era ali bulungi. Nze ku Boxing Day ne ngenda ewa maama n'ambuuza muzzukulu wange nga teyazze, ne mugamba emmotoka yamubuze naye ajja kujja ku lusooka. Maama abeera wa? Maama ali awo Luweero, ali awo kumpi. So abeera agendayo buli nnaku enkulu, ateekwa ng'etteeka. Naye ku luno mmotoka zaamubula, yapangisa emmotoka y'omuntu n'emutwala n'emuzza. Ku olwo kyamulema n'akivaako n'atwala nze out. Tutandikidde mu bitalo, tobuuzezza ku bakulu bali ku HK Media abakulaba olunaku olwaleero. Buuza ku bantu. Abatulaba amanya nze Brian Lutaaya, ag'omulimu nze Brian Baba, era nze taata wa Arnord eyafa. Tutandikire ku ba social media in-laws abakomentinga nga bagamba nti Brian va mu kamera, Brian va mu kamera. Okyogerako ki? Abantu balina kye batamanyi, ndowooza nze kimala kutuukako n'olyoka olabuka nti gy'okoma okwogera ku kintu ekyo gy'okoma okukijja mu bulumi. Bw'otakyogerako oyinza n'okufa n'ozuukuka nga wafudde, nga tomanya ne bakusanga nga wafudde, lwa nsonga kikutuulamu nnyo. Era n'abantu abaŋŋamba nga tokaaba oli musajja, nabagamba mwe temumanyi kye muliko, kubanga era bw'otokaaba oyinza n'okwabika omutima, owulira ng'ekintu ebbali nga likusima. So oba olina okukaaba, nze kyemmanyi nti okukaaba oba okwogera ku kintu ekikuluma, naddala nga kati nze saagala nnyo okumanya bye bazza, saagala nnyo okumanya reply, naye nze mba ngezaako okulumwa wamu n'abo abazadde abaali bafiiriddwako ku mwana, abamanyi ebbwa eryo bwe liruma omwana nga abadde yakafuuka sita, ate nga n'ekintu ekyo gwe wakimutendeka. Kati nze yabadde omuyizi wange omukulu bukyantandika kusomesa bya nviiri, ye muyizi gwe nasookerako ng'akyali mwana muto, nga nsobola n'omukuba empi. Bano bensomesa kati sobola bakuba mpi,
naye namukubanga n'empi kwata mashini okankana n'enkukuba oluyina oterera nga kyenjagala ngenda okubanga akaddiwa nga ate naye asomesa abalala era namugambanga nti ekintu kyenkusomesezza kiteeke mu banno oba akuwadde sente oba takuwadde musomese era abadde akikola so mbadde ntandise okulaba ku bye nali nkola bye nali njagala bibeere naye lwakuba tekisobose kumalayo bintu ebyo Luviire ku ntono Brian Arnord wamuzaala ddi agenza okukkiririzira ku mwanga alina emyaka emeka? Arnord abadde agenda kuweza emyaka 24 namuzaala mu 2000 awo nga aggwako awo naye nga ekyemyaka gye abadde byakola bisusse emyaka gye abadde alina abakozi abadde alina abayizi ate abadde ainspiring abantu bangi mu kitundu kye n'ekirala tubadde tukola ffenna mu programu y'okuyamba abantu kusala enviri ez'obwerere mu byalo mu geto eyo nga mutuma n'agenda n'ayogera ne bakyamaani beeyo kubanga mumanyi mukkakkamu nnyo ng'atuuka n'ayogera ne kyamaani tugenda kusala abantu bawana enviiri kyamaani watukkiriza nga Arnord yaŋŋamba baatukkiriza nga tugenda Zembadde ndaba ku TikTok. Yes, tugenda mu byalo eyo tugenda mu zigeto bwe tuba tufunyeyo engoye nga bakiranti baffe batuwadde engoye oba mmere ne tubitwala ne tubiwa abantu. You lost a friend and their son. I'm so sorry about that. So kati Arnord we wamuzaalira wali oli mufumbo? Wamuzaalira waka? Anti on confusing nze. Engeri gy'ofaananamu okulaba nti olina omwana nga ye. Kyovola abantu babadde bagamba ku mutimbagano mbu abadde amuyigiriza kusala asi ye taata we. Ekyokuyigiriza batuufu nze namuyigiriza naye ekyokumuzaala abadde mwana wange namuzaala nkyali wa muzadde wange era kyakola nnyo amawulire ku kyalo era y'ensonga lwaki ndowooza abajja okuziika baalaba ekyalo kyonna kyaggwayo kubanga oyo omwana yakola amawulire nti omwana azadde mwana munne era nze saalabirirako mwana oyo emyaka nga 5 nga muzadde wange yamulabirira nga nze nzizeeyo okusoma ate nga nezenkola zennyini nze neeweerera naye nga muzeeyi yalabirira omwana wange so kyali kiwaawaza amatu g'abantu naye nga mwana wange ekyo kirungi tulabye abaana bangi naddala abaana abawala balinga 2-3 nze bendabye ninako omu gwe nasindikidde message oba bamuyita Tracy ng'amooninga ng'agamba nti muganda waffe atuleseewo bano bonna abaana babo Brian bange era waliwo omulala bamuyita Irene oyo omwana akola makeup naye gyali naye muwala wange ne Tracy akola makeup era naye muwala wange so Tracy yabadde adda ku Arnord Irene yadda ku Tracy wakola gwa kuzaala ng'oleetera maama wa waka ng'alera abaana tekyali bwe kityo naye ndowooza oba nkugambe ntya nali yajjanga ng'oteeba buteeba nalinanga chansi y'okuzaala kankigambe bwe ntyo kubanga waliwo abantu ne batuuka n'emyaka nga 3 nga talina mwana naye nga tekitegeeza nti talina bikolwa byakola bizaala naye nga talina baana so nze ekyo nkyebaliza bwebaliza Katonda nti yasobola okundaga ku mwana wange ng'abanga muganda wange ne tutambula nga abantu bagamba oyo kyaliwe naye nga kyebaliza Katonda at least nkirabyeko wadde amututte naye nkirabyeko nkyexperiencezeeko. Kati ku Boxing Day amawulire gakusanga waggwe mumaze okuva out ebyenkeera bituuse nze nali neebase wano ewaka omuvubuka omu nankubira essimu n'aŋŋamba Arnord ali bubi jangu saamubuuza abadde ki nali mmanyi ndowooza afunye accident kubanga yalinga atambula nnyo ne ba DJ Shiro abo ba Fefe Busi ba Di Mario nga batambula nnyo naye oluusi agenda n'abasala nga balina zi video shoot ekiro nga tagoba mulimu ye kye nali mumanyiiko nga tagoba mulimu waakiri asobola okugamba nja kujja ekiro nga gw'olina omukola enkya so yatambulanga nnyo n'ebintu bye ng'agenda akola
so nali manyi oba alina gy'abadde ava kubanga nze nakyaka naye ku Christmas lwe lwasemba, then ku Boxing Day nagenda wa maama Luweero. Naye kati ku olwo olw'27 nali simanyi bimukutteko era bagenda okunkubira nti jangu omulaba ali mu ddwaliro ekibuli n'adduka buddusi. Ngenda okutuukawo aliko kikuba mukono basawo bamulwanako awo naye nga tasobola kuntegeera. Nga ndabanga agenda okwogera nange naye nga tasobola. Omukazi yamusala mu miro, yamufumita biso mu lubuto. Yamusalaasala nnyo. Kyenyinza okugamba mu miro yamufumita naye yamusalaasala buli wamu. Nga bw'omanyi omuntu nga oba alina obusungu. N'amala gafumita buli waayagadde. So sijja kulima nti wano we wamutta oba wano naye ng'ekyomubulago ekyo kyali kyamaanyi ekiwundu. Kuba bagamba abaawulira abaneiba baawulira afuluuta oba bakiyita kufuluuta bakuyita kubolooga. Nga bw'onaalaba ente nga bagisaze oba ng'embuzi. Oyo sawundi gwekola ng'avaamu omusaayi. Bagenda okulaba omusaayi gufuluma mu luggi, bagenda okukubakuba oluggi ng'oluggi lusibe ng'ate n'omuwala mwali naye nga tabaggulira. Nga waali nga naye yeefumise naye nga ategeera. So nze kitegeeza omuwala ye bwe yeefumita yasigalawo ng'akyali mulamu. Yasigala mulamu. Ndowooza ate bwe baatwala omulwadde ate n'addamu ne yeefumita bupya kuba bagenda okudda nga naye yesse. Ndowooza kyamusukkako oba yadde engulu n'addamu obw'obuntu n'alaba nga kyakoze tekijja kumubeeza na mirembe naye ne yejjawo. Kati bebiwa babadde balina omwana? Babadde balina omwana omuwala. Ebyo byonna byaliwo ng'omwana ali mu nju? Omwana baamugya mu nnyumba. Omwana abadde n'emyezi 4. Omwana oyo ng'ate erudda Mukama yamuyambye n'atalaba kituuse ku bazadde be. Kyamuyambye okubanga abadde tannaba kutegeera. Yeetaaga kusabira aveemu ekintu ekyo. Ekiwuggwa kozyadde mwana muteera alina okubeera ng'ayinako we yakosebwa. Ng'ovudde ne kukosebwa wabaawo kye tuyita akalandira. Bw'oba ng'ovudde mu maama wo nga musezi naawe oluusi wadde oli Kampala eno osobola okuseramukko. So yeetaaga kusabira era yeetaaga essaala. Yeetaaga mwana muwala. So kati awo abantu bajja basanga ng'omuwala nga mulamu bajjawo Arnord ne balekawo omuwala. Because omuwala yali akyali mulamu baalina okulwana kuona yali ataawa kuba yali amufumise embulago omuno mwonna amufumise mu kifuba nga ono takyategeera agudde wansi. Kati nga omanyi baneiba babiri mu kikomera bakwatako n'ataawa we bamutuusa bajje bakima omuwala basanga omuwala naye yesse. Kati nze omuvubuka eyankubira y'omu ku baamusitula bwe yamala omutuusa mu ddwaliro abasawo ne bamugobawo n'alyoka ankubira essimu n'aŋŋamba yanguwa Arnord ali bubi. Saamubuuza abadde ki, saawuuza kintu kyonna kuba n'essimu nali sigimanyi. Naye olw'okuba yaŋŋamba Kibuli ate nga kumpi wano nafuna bufunyika booda n'enzirukawo. Watuukira ku ddwaliro tewatuukira waka wa Arnord? Natuukira ku ddwaliro era nasanga ali awo naye nga embeera si nnungi. Abakukubira baali be baani? Baali mikwano gya Arnord oba baali baneiba abasulawo ku nnyumba? Baali mikwano gye. Omu ku mikwano gye yeyankubira. Kati ye yategeera atya nga Arnord waaliwo abantu bangi ku kikomero ekyo we basula. Waliwo abantu bangi nga ne bw'oba obadde oyitawo obuyisi naye ng'omanyi kyali wasula awo ojjawo okukolaba ekiriwo ate obudde bwali bukedde sawa yali ng'emu kitundu. So baamanya abantu baawo baamanya mangu nnyo. Ebyogerebwa ku mutimbagano nti omuwala Arnord gw'abadde alina omugenzi nti baali bamusindika ku ssomero nga bazadde be balowooza ali ku yunivasite. Obimanyiko? Nakitegeerako
era nze Arnord bwe yaŋŋamba nti omuwala afunye olubuto namuwa amagezi ga tugende tukyale ewaabwe w'omuwala nga terunnalabika kubanga baali balina ekirowoozo ky'okulugyamu ne mugamba wonojjamu olubuto omuwala oyo bw'afa at least bakusibe ezo ekyokumukola olubuto naye nga tebakusibye kyakumutta so ku bibiri gwe oyagala bakusibire kinangamba bansibire ekyolubuto ne mugamba kale katuteeketeeke waayitawo no za weeks nga bbiri nga mmaze okugamba maama we ne bannyina ne tugendayo ya twakyala ne batwaniriza bulungi ne tuteekayo bye twali tututteyo ne twetonda ne tubagamba bw'anaaba amaze okuzaala school fees zigenda kuba zaffe tugenda kumuweerera tumuzeeyo amalirize kuba ndowooza yali abuzaayo mwaka nga gumu amalirize so nze nakiraba nga kya buntu ate nga kijjanjaba ebiwundu by'omuzadde nti omwana abadde agenda kukoma mu kkubo naye at least tumumazizzaayo ate ebya university nga obimanyi ne oba ozwadde osoma oyinza n'okugenda n'omwana wo so twakimanyako ekyo yali asoma naye ensobi twazikola era twagenda ne twetonda maama n'atusonyiwa taata tetwamulabako baatugamba taata ali wala twalaba maama ne bakkojja n'abantu abaaliwo awaka ne bakkiriza ebintu bye twatwala ne tubibawa era ne tusiibulugana bulungi ne tukomawo wabula ebyaddamu okugwawo ate tebaddamu kunkubirako ate ne we naddamu okubakubira tebakwata ssimu bano abazadde b'omwana naddamu okubakubira tebakwata ssimu ate nga nabo tebasobola kunkubira so nekindeeteramu okubuuza nti oba ate bo banyiigira nze simanyi ate ng'ebintu baabirya baabikkiriza ate gwe baba bakunyigira batya sijja kulimba naye nga bwekityo bwe kiri era tebannaba nakumpa ku mawulire ga muzzukulu biri awo olinamu ekirowoozo ekigamba nti bazadde b'omuwala bayinza okuba tebakkiriza bufumbo bwa Arnord n'omugenzi omuwala omugenzi ya bayinza okuba nga baali tebaagadde bufumbo naye ng'ekyolubuto baakimanya kubanga okuzaala si kwe kufumbirwa tuyinza okuba nga twagalana oliwo nange ndi wange naye nga tulina abaana oba tuyinza n'okuba tulina abaana naye nga tetwagalana ate waliwo n'abafumbo naye nga tebaagalana si ebintu ebyo byonna byanjawulo ebintu byonna byanjawulo omufumbo nga tayagala munne abazadde naye nga tebali bonna bingi so Arnord ekyamuleetesa omuwala oyo nti keya yali y'amaanyi ate yali ayagala omukyala kubanga nze bwe yambuulirako nti omukyala amuvuma amugoba awaka ne mugamba lwaki omuwala oyo tomuta n'agenda ewa maama we oba lubuto lwe lumuleetedde obusungu n'agamba si lubuto kubanga omuwala oyo naakamufuna mukambwe ne mugamba nayo manyi kyoba okola yali wa ggwanga ki omuwala beeyo mu west bava mu west eyo so ne mugamba lwaki omuwala oyo tomuta oba for sometime wanaakumiisinga ajja kukomawo n'aŋŋamba omuwala yaŋŋamba bwe naamugoba nga yetta ate munnaye alabika yali akitegeeza nga tasaaga n'aŋŋamba nja kwetta bakusibe tulabe oba onoofunamu so omwana bambi yali tokyadde ku myaka egyo muntu okusuubiza okwetta bakusibe musajja wattu atya ekkomera ayagala nnyo omulimu gwe atya nnyo okuswala ewange ewa maama we bingi yali tokyad paka mu kufa ayinawo ko embeera yonna gye yalagawo ti oba Arnord agenda mulimu abantu abalanga nze okugjako ekyokuntwala out ate nga si gwe gwali gusoose nze yalinga ntwala lwafunyemu essanyu nangamba muzeeyi saagala kuleetera sente nti nkalu nzikuwe kuba tewali zikumala njagala kulaba ng'osanyuka jangu nkutwale nantwala buli kimu yakisasula buli kimu paka we tuvaayo so tewali sayini nze endala gye nalaba awo okuggyako ng'abalala baagiraba naye nze nakoma mulaba ku Christmas kwennyini saddamu mulaba paka we yafa
Kati maama w'omwana awo oluvannyuma ng'amaze naye okwejja mu budde omwana ng'ali mu nnyumba kati ye maama w'omwana ani yamuggyawo? Maama w'omwana poliisi yamuggyayo kuba already yali afudde nga taliiko sayini eraga nti mulamu naye Arnord yaliko ekikuba omukono ensonga lwaki baamuddusa mangu. Omwana baneiba bamuggyayo nga bamaze okusala oluggi bamuggyayo ne bamuddusa aleme kubeera mu eyo embeera. Then ate baganda b'omuwala we bajja bo bajjawo omwana nabo ne bagenda. Tebabuuza nti oba kiki oba ki ekigenze maaso? Tebalina kye baabuuza wabula kye nawulira bagamba nti oba taata we yamutendanga muwala we waali omuzira nti ye abadde amumanyi muwala we muzira. Kye nawulira boogera banneiba awo nti taata we bwe yajjayo yatendereza muwala we nti ensiitaano gye yakola awo yali emusaana. Yali esaana muwala we nti muzira. Kugamba nga bw'onootenda omuntu okusamba akapiira nti ebisubi n'ebyakutuse kibadde kyetaagisa kubanga asamba nnyo. So yali agamba nti nze oyo omuwala mumanyi mukambwe. Muwala wa mumanyi yakyogera mu Luzungu, I know her, she's a fighter. What? Ebyo byava mu banneiba kubanga nze saagendayo naye nga baamutenda taata w'omwana yakyogera baamuwulira banneiba awo ng'amuwaana. Omuwala abadde abeera ku kyalo ky'obaaza abeera abazadde be babeera? Nze gye nakyala Sonde Namugongo. Sonde gye nakyala naye ng'ate bagamba maama we abadde abeera Bulenga. So Bulenga ndowooza si gye baatukyaza awantu awali presentable, awantu awalungi. Kati Namugongo gye mwakyalayo waali waani? Waali wa muganda wa maama, mwannyina wa maama gwe tuyita kojja w'omuwala omufu. So kati ekitegeeza taata w'omuwala yali takimanyiiko nti muwala waafumbiddwa? Ateekwa okuba teyakimanyaako. Maama yekka ye yakukutanamu? Maama ye yakimanya. Abalungi abali ku HK Media olunaku olwaleero nkyaliddeko ku Brian Baba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Story eno ekuta abantu bangi nnyo omutima ku social media. Tetulabangako bantu beefumita bisonga baagalana ne betta ne bejja mu budde. Ndowooza abatono abali bakikoze Arnord Baba y'omu ku bo ne mukyala we Womugenzi. Kati waddamu n'owulizaako ku mawulire agakwatagana ku muzzukulu wo? Omuzzukulu sinnaba kumuwuliza nga bwe nagambye nti essimu zaabwe tezinkubira ate neyange bwe mbaako gyenkuba ku ezo ze nali nfunye ebbiri tewali akwata. Ate bw'okyusaako ku nnamba? Sinnaba kukyusa naye ndowooza nkyuse ndabe kuba nze mbadde sikitwalanga kyamaanyi nnyo nti baganye okukwata tukyali mu nnaku naye ate era munno omukwata n'omukubagiza oba omukubira n'omukubagiza kuba kati yes tewakyali gwe tunenya. Ffenna twafiirwa, ffenna abaana twali tubaagala ate era tewali muntu asinza munne bulamu nti obwono bwa bbeeyi nnyo obwono bwa layisi. Ffenna tulina kungubagira wamu naye bazadde bannange tebannaba kukwata simu yange wabula nze ngenda kukyusa mbakubiri. Awo ojja tegeera nti walayika waliwo obuzibu obutategeerekeka. Awo kyengenda okukola kati. Kale ekiyitiŋŋana ku mutimbagano abantu bagamba nti ono omwana tabadde mutabani wo nti obadde just omuto oba nakikubuuziza dda? Kyekibuuzo ekisinza okukwata omubabiro. Abantu tebakikkiriza nti gwe ozaala omwana. Kati abantu bo batyo bayinza okwogera era abamu nawulidde bagamba nti abadde muyizi wange. Kituufu nsomesa era nze namusomesa naye omwana wange wa muntu mbe kati ayagala okukakasa ekyo agende ku kyalo ewaffe kubanga kyakola amawulire kumpi byalo nga 4 ebirinaanya awo. Agende ku kyalo bakiyita Busula kumpi n'ew'Obulenzi babuuze ew'omwami Lutaaya bajja balaga nti omwana oyo abadde wange wadde nga yali wa kito naye abadde wange. Ono omwana omuwala Omugenzi yafumise mutabani wo abadde ayinako embeera gy'abalaga mmwe ng'abantu ebateeka mu ntiisa?
nze nganze talina kyeyandaga kuba nasiiba naye wano olunaku lulamba naye nga mpita dadi ndeeteyo kino dadi nkuweko kino dadi tugenda kulya emmere eyidde nga talina buzibu naye nga bw'omanyi omuntu nga mupya kiringa nze okugyewo nga ndi mugenyi nyinza obutakulaga mpisa zange naye maybe singa nalwa naye naalizirabye nze saalwako naye namulabira awo ate era gwe gwasemba mpozi ne mu kukyala gy'emirundi ng'ebiri gye nalabako omwana oyo. Abantu bagamba nti omugenzi Arnord abadde nga tasulawo alwayo wabweru mbu nga ayisa bubi omuwala mbu ate mbu yamusiiga Silimu wabiwulidde? Kati ekya Silimu kyo sikimanyiiko kubanga Silimu si nanyiiga mbu n'amukuba mbu n'amutemaatema. Silimu si yabasse kati okuggyako abasawo nga batugamba nti musaayi gwe baamusangamu naye nze ekyo mbadde sikimanyiiko kuba nze kyemmanyi ekibadde kirwisaayo omwana oyo embeera gy'abadde ayisibwa awaka kyenasoose okugamba nti fe abasajja tubeera tochad naye tulwawo okulaga ekintu ekyo mu bantu era nina essuubi ery'okuggulawo ekitongole nga kibudaabuda abafumbo abato naddala abasajja kubanga ekyo kijja kunnyamba nnyo okufulumya peyini eno gye nnina nti ne bwe naataasayo abalenzi nga 100 obutattibwa mu mbeera Arnord gye yafuddemu nja kuba mpumuza omwoyo gw'omutabani wange so era nja kusaba abalooya abali eyo abasobola okunnyamba tukwatagane tugulewo foundation eyo nga yakuyamba boy child kubanga sijja gamba nti omuwala yali mubi ate sijja gamba nti mutabani wange yali mubi naye bonna ababi ababadde mbufumbo tebesse baawukanye mu bulungi kooti zibaawudde ne basigala nga balabirira abaana wadde nga tebali na bannaabwe so ekyo ekyokutta teyali solution yali yakwawukana oba kutegeeragana kasita ebyo ebibiri byagaana ekyokutta teyali solution so nze sikiwagira era njagala kirwanirira nnyo nti mbeeko abantu bentaasa mu nsonga eyo kubanga abantu abakwogera nange kati bangi balaga nti nabo bali tochad mu maka so wawuno olumu lwe namugamba nti lwaki toleese mu kyalo tugendeko naye out nangamba omwana akyali muto nnyo tetusobola mutwala mu mpewo nga kitegeeza afaayo era oluusi nga agula n'ebintu najja nabyo ng'ava out ngaye munaagenda ne munywa soda naye n'amugulirayo n'amuleetera ebyokulya n'amupaakingira n'amuleetera nga kitegeeza afaayo so era ne bwogenda kati mu ruumu yabwe mu fridge mwali mujjuddemu ebintu ate nga ye yabigulanga kwegamba sirabaawo tocha gye yali amuwaye ng'omwami naye omukyala yali oba nkugambe nti abana abakyala abayombera buli kamu oba yali tamupiica ekyo oyinza okireeta naye era nakyo tekikuttisa muntu kale kangambe tewali nsonga yali ettisa mwana oyo tewali. So nga tunatera okusibula abantu baka kiboyina eri abafumbo naddala abafumbo abato abalina laavu eyo eva mu laavu neefuuka obsession. Abafumbo abato kyenyinza okubawamu amagezi nti tubeere bagumiikiriza. Oyinza okuba olina omuntu gw'omanyi nti yasembayo mu bulamu bwo naye ate nga tagenda kuba na wakutaano mu boogenda okwagala. So nze ngamba buli omu alina chance ebweru eyo. Oyinza okuba gw'olaba nti oyo yasembayo bw'avaawo naawe ovaawo naye ate nga bw'onookuba mu siteepu emu mu maaso ogenda kusanga wamusinga. So tubeere bantu balamu tetutta bannaffe wadde obba kubako oluyi wadde omusajja tokuba mukazi luyi. Genda mu maaso waliwo abantu abayinza otuwolereza mu mateeka eyo abalooya nga babwereere ne mu kakiiko kennyini aka LC wano wabaawo abantu abo banna abakyala tusobola obbaloopera ensonga ezo. Nganze bwe bandoopera ne mbayita ne mbatereza ne baddayo. Basobola okuloopera bazadde baabwe LC1 chairman paka ku poliisi. Tewali kigaana naye ekyokutta si solution. Ng'omwami omukulu nkakasa obaddeko mu mukwano si bwe kiri.
abafumbo balina kweyisa batya mu mukwano nga tuteekawo eryo bbuba lya kisibo. Kati nze kyendaba ekisinga obukulu mu maka ekireeta ebbuba mu maka simu. Essimu ffe ng'abakozi b'omu masaaluuni kasitoma kkubira ssaawa yonna gy'ayagala. N'ekiro ssaawa 8 kasitoma akuba essimu ng'olwo ayagala kumusala nviiri kyezo. Akubuulira enkya by'ogenda omukola oba ng'akubuuza onoobisobola kubanga bakasitoma baffe ayinza okukubira nze n'akubirako n'owa saluuni omulala asinza ssente ntono gw'agenda naye. So waba yakubidde gundi n'amugamba emitwalo 10 n'akubira nze ne mugamba 9 n'akubira omulala n'amugamba 7 asobola okugenda ewo 7 naye mu budde obwo nga yeebase aba alowooza enkyankeera waani naddala abalina emikolo. Nze nfuluma wano ennyumba ssaawa 9 ngenda kukola ku bagole. Ate oluusi n'enkomawo ku 9 nga nva kukola ku bagole. Kati bw'oba oli eyo mu bagole banywamu bakola biki? Waliwo ebintu ebiteewalika nawe n'onywamu. Waliwo abagole be tukolako n'akuwa ne kaadi nga wakamala bw'otyo mukolako n'akuwa kaadi tosobola kugaana kubanga client wo akuwadde omulimu ate akuwadde n'ekitiibwa kya kaadi y'embaga ye. So ebiseera ebisinga tulina kutegeera butegeeza ani gw'ofumbiddwa. Ate era y'ensonga lwaki nti wano mu kwekwano olina okusooka okupima gw'ogenda okubeera naye. Bw'olaba nga waakiro nnyo ate gwe toli waakiro nnyo mute temunnafunawo nnyo okukwatagana kunene mute. Wabula bw'olaba nga onookisobola ate kikuume nga waliwo abantu abagamba nti ajja kukyusaamu. Ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebitakyuka nga bizinesi tezikyuka makanika asigala addugala okuva we yatandika okuyiga asigala agwa wansi w'emmotoka kyayinza okukyusaamu kati balina obugaali obwo bugendayo n'avaayo naye nga omubazi asigala addugala embaawo ze zimuddugaza nange asala enviiri nsigala enviiri zikyangwa ku ngoye owalangi asigala olangi ekyamutonnyera omukinjaaje ennyama emuyira omusaayi. Waliwo ebintu ebitakyuka tebikyuka okuggyako nga ono akyusizaamu mu nfuna n'agamba kanteekeko abakozi nze mbiveemu. Wabula obanga okyakwatako waliwo ebitakyuka. Kati bannaye muzzaako ki ku nsonga zino? Zizo zirimu omuwala eyafudde, zizo zirimu omulenzi eyafudde, zirimu famire 2. Muzzaako ki? Nze sina kyenzizaako nga nze nakoze loosi nnene tewali kyenyinza kuddamu kukola loosi kirala kisingaawo kubanga oyo omwana abadde asooka ate ng'alinga mukwano gwange ate ng'alinga mutabani wange byonna tubadde tubigatta. So okuggyako okusigaza omukwano gw'abakoddomi bange tukuze omuzzukulu waffe ate tumusabire aleme kubeera mu kyoyooyo ekyo. Sirina kyenzizaako kirala ngenda kusabira mwoyo gwa mutabani wange kuwummula nange kwegumya ne bannange. So nze nga nze sirina kyenzizaako okuggyako kwenyiga mitima nga ffe abantu baganda b'omufu sayidi eri n'eyange. Wabula ekirungi nze kye neebaza Katonda nti yatulekera omuzzukulu. Ekyo kintu kikulu nnyo. Waliwo abafa nga tebalese wadde omukululo naye ogwo omukululo tulina okugusabira. Naye abaana bano babeeranga batya unhappy ate nga ku mutimbagano tulabanga kapa esinga okubeera ensanyufu. Abantu ebifaananyi bebishawa. Kati nze kambabuulire social media mwemba mugirabaawo abantu bapretendinga lwe banyiize tebapostinga lwe basanyuse nga beddidde basobola okukwatayo akavidiyo ate n'ekirala nti embeera y'omwana eno yali egenda bagatta nti ono wasitula ku mwana n'oli n'amusitula laavu eyo yeeyongera naye olaba omwana yazze ne batagatta. Kituufu wabaddewo obusungu bungi. Sibula abantu tuve wano Brian naye nga tonaba basibula ng'olina enviiri ennungi ddala oli lutaaya. Nze ndi lutaaya naye siriimu luzungu lwonna
ekikulu ekiriwo ndowooza nze enviri zange nava nazo mbuto nga nzaagala. Zo sisi ono kaweke waffe owange nze nga kigozi nze. Kituufu naye nga n'abalugwala waliyo abalina munyerere ate ne mu bazungu waliyo abalina obuviiri obwezinga nga kaweke wadde ezaabwe ziba zigonda. So waliwo alina enviiri nga ziri straight mu bazungu, waliwo alina enviiri eziri kale. Kati wane waffe ezange ze zandibadde ng'ez'abazungu eziri straight ate kaweke yalibadde ng'eyeezinga. Eba texture ya nviiri, eba texture yazo tekiva ku mawanga govaamu. Waliwo n'Abamerika abaddugavu nga balina kaweke. Kiringanga mukama wanaakuwa nnyashi oli n'atamuwa nnyashi. Ekyo gw'okireese naye nga bwe bityo bibeera. Naye twafiiriddwa naye lwakuba nze nga kigoze ebyange bwe bityo. Anyway, sibula abantu mukwano obalagirire ne Brian Baba asangibwa abawuliriza n'abatulaba. Brian Baba ali ku appointment si zokka, ali ku namba noti 7 noti 2 27 14 95 bwenna yeetaaza okujja kukoleko okuba eyo ennamba. Then ekirala saluni ya Arnord tugenda gikulaakulanya, egenda kukulaakulana esingira ennanyiniyo wabadde agirese. So ngenda kugendangayo ennaku 2 nga nsalirawo enviiri era abantu abalinaanye Kampala mujje mutuwagire. Naawe ali ewala osobola okugamba kantwale amabugo mpagire saluni ya Arnord. Saluni ya Arnord ebaddewa? Eri awo ku dipa ekibuli. Bw'otuuka ku dipa ekibuli abantu bagimanyi kubanga ebadde esingawo okukola obulungi. Abantu bagimanyi. Naye nga bw'oba ojja ng'oyagala saluuni weeri, bw'oba oyagala nze nange wendi. Wabula tugenda gikulaakulanya nga buli kasente k'oleeta tukateeka mu saluuni eyo ebe nga ya mulembe ate egejje n'okusinga awo. Kati ku mutimbagano ndaba abantu abasala enviiri balina obuwala obukwata mu nsingo obugaba masaagi ogw'omulembe gwa zeddi kubanga ndaba ng'ekisukka mu nzonku kyendaba ku mutimbagano. Musajja wange ntya n'omusindika mu saluuni. Ogw'omulembe weeguli naye nze nkitwalanga obutamanya. Saluuni we tuba tusala enviiri tufokasinga nnyo ku kunyumisa kaheya kaati ako, si kugogola nsusu za muntu, kumukwata mu bifuba na kumwemoolerako kubanga ogenda okwesanga nga at the end of the day oyo omuntu gwe bakozeeko n'essimu agenze nayo nga bubeera ng'obwenzi. Bubeera bwenzi. Eba efuuse spa kubanga ogw'omulimu gwa spa. Spa zikola massage ne zikola facial ne zikola biki. Saloon ekola nviiri ne make-up. Ekyalibadde ng'ekyo kyalikomyenga ku sink kunaazaamu nakukomyawo bakumalirize. Wabula nga bw'omanyi emirembe bwe gikyuka nti kati ne kukwanjula abaana bazinirako amazina agateetaagisa ate ng'omulimu omukolo gwa buwangwa. So ebintu bigenda bikyuka naye nze kyendaba tulina kukyuka nabyo. Tulina kukyuka nabyo wabula tubikole mu mpisa ezitatuswaze. Kubanga teebereza singa omwami ajja ne mukyala we, omukyala n'alaba nga bayisa emikono paka mu kifuba n'essaati ne bagijjamu amapeesa, ddala tuba tugenda weeyo. Naye nga enviiri zaalisigadde enviiri then ne sipa zikola ebyazo kuba zo sipa ziba nkweke ate saluuni ziba open nnyo. So tubyawule oba si ekyo saluuni erina sipa va mu nviiri genda mu sipa. Naye bw'obikolera wano ng'abantu balaba omulimu ogwo tugenda gwonoona. Akaheya kati akasembayo okuba aka Aleese ak'omwana kuba kati abazadde twagala nnyo abaana kaba kasente kaba ka $3. No, nze kati nze situunda nviiri, nze ntunda professionalism. Waliwo omuntu akusala enviiri n'ofuna n'ebisukko. N'ofuna ebisukko n'ogenda n'ogula panado ng'omutwe gukwokyerera amabwa gakujjudde mashini ekusazeesaze. Naye nze ntunda professionalism era abantu abajja ewange bakimanyi.
nze si parking abantu mbu bangi bali awo bagira ku appointment si zokka era gwe mmala okusala bwe mumala ng'ate nkubira ddako kwegamba omulimu gukuwa n'emirembe si kubeerawo ng'oli ku tension ojja kumala onoomala otya abantu 6 ate oyinza okuba ena layini abantu 6 sudiiru n'atuuka bano bonna ogamba bonna sigenda bakolako nkole ku sudiiru naye olw'okuba nze mba na appointment si zokka buli omu ajja ku lulwe era bakasitoma bange bakubuulira tebasangawo bantu basukka omu ono gw'osanzeewo bwe mumala nkwata ggwe ate bwe nkwata ggwe nga nkubira n'omulala bwe batyo nsangibwa wano ekyalo bakiyita Wabigalo naye nga kiri kumpi ne Kibuli oyinza okugamba kiri kumpi ne Green Hill Academy ey'Ekibuli Okay, banayi muzikirize mbasibule yenze Kigozi mbeerawo okubaweereza inyo latest updates and celebrity news kitalo nnyo bambi ndi mu kunyolwa lwakuba nti munda bandi bwenti naye ndi mu kunyolwa ge mazima wamu ne Brian era nze lwaleero mukubagiza si kyo amabugo ge sinnalaba naye ndabyo olina ekibaasa wali ndowooza kyoleese ndabyo olina ekibaasa ekiriko erinnya lyange bannange munzikirize mbasibule neyanzege temwerabira okugendako ku BBH Travels mufune visa eri very discounted neyanza nnyo bakano mweraba